spices nga spice ng'omuntu njagala character ye njagala hard work ye then the management I applaud you kuba success y'omukyalo ono yes because the management nkulu nnyo n'okulemerako then lessons ennyinyi ezibadde mu concert nze ndowooza nti abayimbi naddala kamiliyoni yaddako bintu bingi ya big eyaguze ekivulu kya kamiliyoni byalina okubayinga ekirungi namulabye yaguze naye table ku kibulu kya spice agenda taking notes. Chameleon is a legendary. Chameleon deserves better okusinga okujja tugambe nalina kwefuoyo nentunya kwefuna abantu bagambe tutya kwefuna ngamba tubirekere tubagamba era twajja ne tubagamba ebikyamu so mbadde nsaba twetereze kuno we are not compromising tukoyo okulimba abantu kale nga tuvuddewo ensonga ya Shira ne taata ebikyagenda mu maaso ebikyagenda mu maaso ku tweet okwo akyagenda maaso nga atekayo tweets ezenje yabadde gula tu promisinze this is my last comment but the Shira we know ona akuze ku mawulire nga tumulaba definitely me as a person I knew it wasn't the last comment era wayisewo ndoza yabadde we yazukusewe bati natandikira we yakomi naye nnamu ekirowoozo kimu esooka family eno bagezi ekisoka audio yafulumya entuufu kati audio bemala okufuluma nga ntuufu okola ki lwakuba ekizibu kye simanyi eri ewaffe eri abasajja abavuga emmotoka ennungi gye bapaakinga obugezi bwe buliwa because oli bwajja n'akufeerako ssente zo gwe gwayita omusiru ate ye neyeebala nti mugezi nti bamanye bagezi when it comes to mawulire kubanga efidia bakola ki bazanyira kati audio ng'emaze okufuluma tosobola kuvaayo n'okkiriza nti bannange ebiri audio bituufu kubanga kimayinde taata kimuyinza okufuna obuzibu okuvaayo addemu reciting ebyo yabadde mu audio kati otandika naye abantu ababirabako eyo nga we bitambula of course abamanyi ebyomuyadde biyendoosinga bwendoosinga naye kati ozannya otya audio ogizanyire mu bantu efuuke ya bulijjo kiveewo zikalinaba kibazzeemu olwedde biri mu audio bituufu tosobola kuvaayo n'obyongerako kwani tasobola kuvaayo kugamba nti banaye nga bwe nabyogera bituufu ogamba bifu oba bifu kakati mubizanyiddemu mutya kwekwata tatawo n'omutwala ku ddina n'okuba akafaananyi ntegedde kwekwata koni tatawo gwe yakulangidde ne mugenda ne muwummulako kyova tugenda kufunayo nebyo ebijja tugamba nti bikadde okutulaga nti bizo byalo ne byatereera era wano batugamba an audio that was recorded in September that I only had yesterday. Namu byonna nga tugenda sikwezo tweets ebiterezebwa mu bitereze oli taatawo taata ye katonda wo kunsiba ne maama katonda muzadde katonda wa kuno kunsi waliwo obedda Shira ku tweets ekintu kyayongerezaako kyenalabye nga badulinga lutalo now between a daughter and a father nga ayongerezaako to the perfect parents actually ekyo nze kwe nalabidde nti kiyinza okuba nga balina bye basetolinga ebyabwe munda kati public bagenda baako kye bagiwa nabo batereeze ebyabwe ekitegeedde kati bwe bagenda bawa nti omwana ali mu kulwana ne taata we nga bo batereeze ekyabwe kubanga omwana ali mu kulwana ne taata we kyongerayo kiri kibaleka muli awo wakati naye nga bo balina kye batereeze ekyabwe ono navayo n'agamba atya Chinechogolo, of course, one fact is I do not talk about my family. Chino to actually say, good night, perfect parents and perfect children. Tell him what perfect. Now, I think there are standards of life. We are not perfect. That's why to be okay because we know Mr. Samaza. You don't need to be perfect. Now, at least you know basic. We are not looking for perfection. Tunoonya muntu kuba basic kukola bintu bya bulijjo. Ebitonotono ebisookerwako yensonga lwaki osanga abantu balina ebintu bye questioning balina bateka question marks wano na wali tebakusubira kubanga Yesu ba mutabani wa Yesu bakatonda yennyini naye bakusubira okubaako ebintu ebimu mu society mwe tukulidde nga bya bulijjo byolina okukola tebaagala oyawukane nabyo so tebakwagala kubeera perfect because we won't be perfect mu bulamu we are human beings and the imperfections make us perfect so Shira ne Daddy bino mu bifikisi kale